abategekeddwa okubayambako mujja bibabeeta mu basanze wano maaso ekkubo limu nga tujja tusobole okuddirayo sayidi eno abakamera saba ekkubo awo abantu bafune we bayita abakamera saba ekkubo awo ekyokubakwata mu ngalo kijja kubeera bweru teekamu ekirabo weka ku mutwe katono abagole tebagenda mabega bayimirira awo bagenda basanga awo ebirabo bawo banga bakunda Ayi Mukama, bino ebirabo bisiime tubikuweereza olw'etteeka lino ery'obufumbo guno omulimo gw'obugaba kale nno era bw'oba ogutereeza tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe.
ddala ey'omukibira n'okulokoka buli omu ku mapaasi omutuukirivu katonda muyinza buli kantu tewanaku okukwebaza bulijjo nawe wantu gwe agira omukwano omulungi n'okutta ekimu mu ddembe okutasumulibwa abafumbo n'obagatta wamu mu bufumbo obutukuvu bwemulamuko abaana bo abeebonanye bagende nga beeyongera obungi anti gwe ali Mukama olikawa mugero osansa n'ebirungi byo bino byombi n'obitereeza mu ngeri ey'obunyizibwa mu kuzaala ensi egenda nga yeeyongera obulungi ate mu kuzaalibwa okwokubiri eklesiya n'agenda nga yeeyongera okwala byonna ebyo nga biyita mu Kristo Mukama waffe gwe tuyitamu nga tuli wamu ne bamalayika n'abatukuvu bonna ne tuguyimira oluyimba olukutenda nga tutuweera nti yali agenda okuweebwayo omukubonaabona kw'ekisinze n'akwata omugaati neyeebaka n'agumenyamu nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mugye kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera. Tukira baganda baffe ne bannyinaffe abeebase nga basuubira okuzuukira kkiriza bajje ebyoyakayakalira mu kitiibwa tugira n'abafu bonna bawagirira ekisa mu kufa naffe ffenna tubeegayirire kisaasi tusabire okugabana kulamu obutaggwaawo okukutera n'okutugulumiza omulima ly'omubeererwa omutuukirivu nnyina Katonda ne Yozefu omutuukirivu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali batusomedde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda kaatyo omuyinza buli kantu alaga ekimirimu n'emutuukirivu y'okunya buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Twegayirire nga Kristo bwe
nga tugamba nti Kafa ali mukulu essaala emiddako ya njawulo eri abagole bano omwami n'omukyala zange abava okufuna esaakulamento ly'amasimunyo. Abooluganda abaakalunnyo twanjagire Omukama omuzaana we Bridget ono afumbiddwa kanti nga Kristo bw'ayagala amuyiire omukisa gwe bagasite mu kiragaano ekitukuvu nemukufuna esaakulamento ery'omubiri n'omusaayi gwa Kristo abawe bagalanire ddala nga bamutima gumu. Ayi Katonda, gwe olw'obuyinza bwo byonna wabikola nga tolina kye weeyambye. Gwe wamala okutereeza byonna eby'oku nsi n'otunda omusajja mu kifaananyi kya Katonda n'omukolera omukazi abeere omuyambi we atamuviirako ddala nga tibakyali babiri wabula mubiri gumu n'otuukiriza nti bwe tewayagala kibeere kimu okugattulwa kikafuuwe. Ayi Katonda, gwe watukuza obufumbo ng'obussaako ekigambo ekikulu ekyenkanaawo. Ekiragaano ky'obufumbo kyekirera akabonero ak'ekyamagezi ka Kristo n'Eklezia. Ayi Mukama, gwe ogatta omukazi n'omusajja n'obatereeza awamu n'obawa omukisa. Omukisa ogwo newandibadde ekibonerezo ky'ekibi ekikire yadde omusango ogwasalirwa ensi yonna okuzikirira omujjuzi ne bitaba kyako. Tuyize ekisa omuzaana w'ono Bridget akeesengereza omukuumi agattiddwa ne Francis abeere omukwano n'omuddembe ng'agoberera abakazi abatuukirivu be batendereza mu bitabo ebitukuvu. Ba Francis amwesige ng'amanyi nti be bamu naye wakugabana ku kirabo eky'obulamu bw'atyo amuseemu ekitiibwa bulijjo amwagale nga Kristo bw'ayagala Eklezia we. Kale no Ayi Mukama tuteegayiridde abaweereza abo bano Francis ne Bridget banywerere bulijjo mu kukkiriza ne mu biragiro byo, babe mu nju yaabwe nga batalangufu ku mpisa ennungi, bajjudde amaanyi agava mu mawulire ag'essanyu Evanjiri. Kristo bamugezeeko bulungi mu bantu bannaabwe, bazaale abaana nga bantu bampisa nnungi ddala, bombi balabe ne ku bazzukulu. Bakaddiwe bulungi batuuke mu kwesiima okabatuukirivu mu ggulu. Tukikusaba nga tuva mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Mukama Yesu Kristo bwe yagamba abatume nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange. Totunulira bibi byaffe naye amasiku gaffe kukkiriza kwa Eklezia wo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala bw'awangaala n'olamula emirembe emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Abayigirizwa ku mbaka ya Kajja Tuleko Yesu Kristo oyo atuwadde ekiragi omubiri n'omusaayi ebya Kristo bagenda kusangibwa awo bennyini bwe bali, ate ffe abasigadde abakulu bagenda tutukako
tufune omukama era ababeetegese obulungi mu bifo ebyo bye tuli. Abasavveeri mutegekere ebifo eby'enjawulo abakulu bagenda okusembereza. Misi ewedde mugende